Hallelujah, praise the living God. Mukama waffe yeebazibwe, aweebwe ekitiibwa, agulumirizibwe. Mbakulisaayo mwenna nate mu kusinza n'okwegayirira Mukama waffe mulungi. Mwebale nnyo mwenna kwagala Mukama, mwebale nnyo okunywera mu nnyumba ya Katonda, mwebale nnyo obutakoowa. Bayibuli egamba mu kitabo ky'Abaebbulaniya nga bwe tutalekangayo kukuŋŋaana, tulina okuŋŋaana nga tutendereza Katonda waffe, nga tumusinza ng'obutakoowa. Ate Bayibuli etugamba omu babiri basatu bwe bakuŋŋaana, Omwoyo Mutukuvu naye abeera mu masekkati gaffe. Kitiibwa n'ettendo tukiitiisa Mukama. Praise the Almighty, praise the living God. Nate mbaaniriza nga tugenda okugabanako emmere y'omwoyo, ekigambo kyaffe eky'olunaku olwaleero. Nange neebaza Katonda nti ampadde omukisa guno okuyimirirako mu maaso gammwe, ate neesigisiza ebigambo bye ŋŋenda okwogerako gye muli. Si bigambo byange ate si magezi gange, wadde ekigambo kyennyini ky'aba yateekateeka ky'atadde ku mutima gwange, kye ŋŋenda okugabanako gye muli. Teekateeka ebiwandiikiso byaffe, ebitabo byaffe, bayibuli zaffe, tule nga tugenda ku Nnamulondo ya Katonda okulya ebigambo ebirungi. Emibiri nga bwe tugiriisa buli lunaku, nga bwe tuginywesa, nga bwe tugirabirira, ne tugimementa akazigo, ne tugikuba ka pafyumu, n'emyoyo gyaffe nno bwe kityo bwe tusaanidde okugiyooyoota nga tugiriisanga ekigambo kino eky'obulamu obutaggwaawo, ky'ekigambo kya Kristo, ky'ekigambo kya Katonda kye yatulekera. Mukama waffe mulungi, yeebazibwe, aweebwe ekitiibwa. Mukama waffe agulumirizibwe. Mpozi nsooka ŋŋenda kubanjulira siimu yaffe nga bwe tuzze tugiraba okuviira ddala omwaka guno nga twatandika n'effiimu eya of acceptance, omwaka ogw'okukkiriza. Awo wennyini we tukyatambulira nga tukyanyweza omusingi ogw'ebigambo ebyo, kubanga tetuyinza kubuuka nga tetumaze kunyweza musingi gwa mwaka. Tusooka kunyweza musingi ogwo nga tetunnakola kintu kyonna. Abajjukira ndowooza musumba waffe yagezaako okuba nga akkaatiriza ekigambo kino ekya year of acceptance. Naye tugenda kugira twongerezaako, twalina ebintu, twalina objective ze twajja tulaba, objective ezikola ffiimu eno, era nga mbajjukiza bujjukiza ffenna abasinga tubadde tutambudde bumu, naye oba okujjukiza ababadde basigalidde emabega, ŋŋenda banonako katono nga tuddamu okuziyitaayitamu akatono. Ate n'olwaleero era tugenda kukwatako objectives ezimu ku zo, kubanga nzijukira nti ku mulundi guli twasooka n'eya time and season, eyo nagiyigirizaako. Then omulundi ogwokubiri awo ne tulaba eya knowledge, wisdom and understanding, nayo ne tugikwatako. Then ndowooza n'olwaleero tugenda kukwatako eyo Mukama gy'anaaba atwolesezza, gye tugenda okusimbako essira. Mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah, praise the living God. Mukama mulungi, aweebwe ekitiibwa. Mwebale nnyo okuweereza Mukama, mwebale nnyo kuzzaamu bannaffe maanyi, mulimu ddala abakooye. Naye mu kukoowa Bayibuli egamba tuleme okugwamu amaanyi. Mwannyinaze ndowooza alina session ey'okumakya gy'atera otuwa egamba nti be strong and courageous amidst this wave, amidst this challenging period, amidst this fear, be strong and courageous. Kyekigambo kye tuyinza otandika nakyo, kubanga omuyaga omungi ddala bw'obanga oli mu lyato ng'olaba sayidi ne sayidi, amayengo mangi, ng'olaba eruuyi n'eruuyi,
olinga agenda okubbira awo wokka olina okubeera omugumu nga bw'osaba Katonda wo eyakutonda n'akuyisa mu muyaga ogwo. Ekigambo ekyo kiri mu ndowooza mu Yoswa 1:9 n'okwambuka. Kale oyinza otandikira ku lusooka n'ogenda ddala paka ku lw'omwenda. Ojja kulaba Katonda atya wagumya Yoswa ng'olwo amuteeka mu lugendo olw'okubanga yagenda okukulembera abaana ba Isirayiri eggye lino lye yali amukwasizza. Naffe nno bwe tuba nga omwaka guno gwatukwasibwa nga tutandika, tekitegeeza nti tugenda kuba nga tuseeya buseeyeeya, no. Kitegeeza nti tuba tugenda kusanga obuzibu, tugenda kusanga abalabe, tugenda kusanga ebisoomooza, tugenda kusanga ebikemo, naye ogenda biwangula otya? Olina kuyimirira ng'oli strong and courageous. Do not be discouraged. Do not be misled. Just stand in the power of God. Mukama naye ajja kubeera. Nzikiriza okuyitira mu objective. Nagambye nga ntandika nti tukyali ku mutwe gwaffe, ku theme yaffe eya Year of Acceptance 2021. This is our theme. Nga twagijja mu kitabo kya Esther, the book of Eseza. Kale abooluganda bakiyita kya Eseza, mu luzungu gwe tuyita Esther. Praise the living God. Objectives ze twatunuulira ndowooza mwalimu okwagala, mu Luganda love, nkoze vice versa. Okwagala lwe Luganda, love lwe Luzungu. Mwalimu grace, bakye twandiise ekisa, mwalimu favor, mwalimu power and authority, mwalimu position, mwalimu obedience, mwalimu wisdom, mwalimu understanding, mwalimu time and season, mwalimu drawing near to our Lord, mwalimu asking to God, mwalimu n'ekisembayo prayer and fasting. N'olwaleero tugenda kutambulira mu layini y'emu. Praise the living God. Awo wennyini we tugenda okutambulira, tewali walala we tugenda kutambulira, tugenda kukulukutira awo paka Mukama bw'anaatukomya. Mukama mulungi, yeebazibwe. Tulaba ku lubereberye nga Esther yalinga gwe bw'oli kaakati. Oyinza okuba nga oyita mu kaseera akazibu, ab'ekika kyo bakuvuddemu, famire gy'olimu kwegamba oli awo tobitegeera oba onoowangula otya oba onooyitawo otya. Naye Esther ono we yali asigadde ne anko we, wano wennyini olugendo we lwatandikira, wano wennyini omusingi we gwatandikira. Ekirungi nti anko yali amanyi Katonda, anko ng'amanyi Katonda wa Isirayiri, anko n'atandika okuseetinga Esther mu bulungi bwa Katonda, n'atandika okumukulembera mu makuba amalungi. Awe wajjira chansi ate ey'okuba nga n'abakyala eyali mukyala wa Akaswero n'ajeemera kabaka. Kaakano awo nno naffe we tufunira omukisa ba Esther, nga waliwo alemereddwa, nga waliwo atagondedde eddoboozi lya Mukama. Gwe agondedde eddoboozi lya Katonda w'ofunira opportunity naawe okuyingira olubiri, naawe okuyingira under presence eya Katonda. Mukama waffe yeebazibwe. Ndowooza ebyo ffenna tubimanyi kubanga olugero tuzze tulusoma ffenna. Awo wonna nno mpiseewo okuyitirayo nkuddiremu nga nfunza oba nga nkolera ka short summary, okubanga saagala ntandike butandisi ng'ate sikusoneddeeko eri we twava. Okitegeera mukwano gwange? Kyekyo nno owooluganda. Esther tukomenkereza nga ayingira olubiri, ayingira mu lubiri luno okufuuka n'abakyala, era nga options ze yayitamu
waggulu awo ffenna twajja tuziyigirizibwako ng'ebimu ku byo mwe muli okwewaayo eri Katonda, mwe muli okugonda, mwe muli okubeerako feva ey'obwakatonda, kubanga ekimu ekyo nti endooza feva eyasinga ennyo okumulabisa maaso ga kabaka. Ku bawala bonna embeerera kabaka n'asiima ye Katonda ng'amutaddeko feva. Mukama waffe yeebazibwe. Feva eyo etwasembayo okubanga tulaba nga aweereddwa feva n'afuukirawo n'abakyala ne bamulonda okufuuka n'abakyala mu lubiri olw'obwakatonda mu lubiri kale olwa kabaka. Weewaawo nga this time tugenda kukitwala nti olubiri luno kalubeere obwakabaka bwa Katonda, kubanga we are living in God's kingdom. Naye tulina kweyisa tutya ffe ba ESTHER olwaleero. Praise the living God. Hallelujah, hallelujah. Mukama yeebazibwe. Nga tweyongerayo ku siimu yaffe ya year of acceptance, ku mulundi guno tugenda kutunuulira objective ey'okuna gye tuyise power and authority, gye twandiyise amaanyi n'obuyinza. Amaanyi ge tuyita power ate obuyinza ye authority. Ku bintu ku mulundi guno ebigenda okutufuula kye tulina okubeera oba ku bitugenda okutuprogressinga okuva mu kifo mwe tubadde okutuuka wa we tuyaayaanira, kye kimu ku kino ekya power and authority. Tusome ebyawandiikibwa bino bibiri, then tunajja ne tulaba power authority kye kitegeeza. Tugenda kusoma ESTHER 2 kutandika ku 16 n'olw'17. Lugamba bwe luti: Awo Eseza n'atwalibwa eri kabaka Akaswero mu nnyumba ye eya kabaka mu mwezi ogw'ekkumi, gwe mwezi Tebesi, mu mwaka ogw'omusanvu ogw'okufuga kwe. Awo kabaka n'ayagala Eseza okusinga abakazi bonna, n'alaba ekisa n'okuganja mu maaso ge okusinga abawala bonna, n'okuteeka n'ateeka engule y'obwakabaka ku mutwe gwe, n'amufuula kaddulubaale mu kifo kya Vasuti. Amiina. Kale ekyo kibadde kiva mu Eseza 2:16-17. Kaakati nga tusome n'ekyawandiikibwa kino ekiri mu Matayo ndowooza 8. Tugenda tandikira ku lwokutaano. We are going to read the book of Matthew chapter 8 from verse 5. Egamba bweti: bwe yayingira mu Kaperunawumu, omwami w'ekitongole Omuruumi n'ajja gy'ali, n'amwegayirira n'agamba nti, Mukama wange, mulenzi wange agalamidde mu nnyumba, akoosimbye, abonaabona kitalo. N'amugamba nti, najja ne muwonya. Omwami w'ekitongole Omuruumi n'addamu n'agamba nti, Mukama wange, sisaanira ggwe okuyingira wansi w'akasolya kange, naye yogera kigambo bugambo, mulenzi wange anaawona. Kubanga nange ndi muntu mutwalibwa nga nnina basirikale bentwala, beŋŋamba oyo nti genda agenda, n'omulala nti jangu ajja, n'omuddu wange nti kola oti bw'akola. Naye Yesu bwe yawulira ne yeewuunya, n'agamba abayita naye nti, ddala mbagamba nti sinnalaba kukkiriza kunene nga kuno newankubadde mu Isirayiri. Nange mbagamba nti bangi abaliva ebuvanjuba n'ebugwanjuba abalituula awamu ne Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo mu bwakabaka obw'omu ggulu, naye abaana b'obwakabaka baligobeera mu kizikiza eky'ebweru ye eriba okukaaba n'obujiji
n'agamba omwami w'ekitongole Omuruumi nti kale genda nga bukkiriza kibeere gy'oli bwe kityo omulenzi n'abonera kiseera ekyo. Mukama waffe yeebasibwe. Haleluya! Mukama mulungi. Mukwano gwange, ebigambo bino ebya power and authority. Power kitegeeza ki? Kuba n'amaanyi. Okugeza tulaba nga mulimu ebintu ebirinako amaanyi ebisukkiridde. Nja kugerezanga ku bintu nga ki? Emmotoka ez'amaanyi. Tulaba nti emmotoka entono ne mbaamu emmotoka ennene ennyo nga yo y'amaanyi era ng'esobola okukola tasiki esinga ku ginne waayo. Kati nga ze magulu 10 esobola okutikka ate n'emmotoka ginne waayo. Ate authority kye ki? Authority bwe buyinza. Authority si maanyi ate bwo buba buyinza. Kati okwawuliramu mpozi ebigambo bino ebibiri, kubanga abasinga obungi tutera okubikolamu ka confusion katono, naye nga difference eri bwe wati nti power gabeera maanyi naye ate authority buba buyinza. Kati ku bino ebibiri kiriwa ekisinga? Nti power kibeera n'amaanyi gaakyo era nga bwekityo bwe kyatondebwa, naye ate authority bubeera obuyinza obusukkulumye oba obuyinza obwakuweebwa okusinziira mu kifaananyi mw'oba ojjidde. Nja kugereza, nja kuwa example kati nga ku ba traffic officer, bannapoliisi, nti ayinza okuyimiriza emmotoka ey'amaanyi magulu 10 oba fiso oba kikaaki, oba n'ayimiriza emmotoka ya gavumenti just ku luguudo n'agikuba omukono, kubanga owa security ono oba policeman oba traffic officer talina maanyi naye ate alina authority esobola okuyimiriza emmotoka eno, kubanga ye bw'ayimirira ku kkubo abeera ne authority ya gavumenti emuweebwa okuyimiriza magulu 10 era ne magulu 10 n'eyimirira. Mukama waffe yeebazibwe. Kati wano weebyawukanira, awo nno mpitiddeyo kukulambulira bigambo bino ebibiri, kubanga kiba kirungi ne tutambula ffenna nga tubyawudde nga tetubifaananyisa nga bwe biri. Mukama mulungi. Tusome mu kitabo kya ESTHER 2:16 nga kabaka katugambye nti awo Eseza n'atwalibwa eri kabaka Akaswero mu nnyumba ye eya kabaka mu mwezi ogw'ekkumi, gwe mwezi Tebesi, mu mwaka ogw'omusanvu ogw'okufuga kwe. Awo kabaka n'ayagala Eseza okusinga abakazi bonna, n'alaba ekisa n'okuganja mu maaso ge. Yasooka kufuna feva. Eseza ono okumusiima yasooka kuteekebwako feva eteekebwako okuva eri Mukama. Then okusinga abawala bonna n'okuteeka n'ateeka engule ey'obwakabaka ku mutwe gwe n'amufuula kaddulubaale mu kifo kya Vasuti. Kati engule wano engule yeetegeeza authority era engule bye bimu ku biteekebwa ku bakabaka nga bibalaga obuyinza obubaweereddwa okusinziira oyo aba amuapointinze. Ebintu wano ebiraga obuyinza tulaba mu Bayibuli ekintu ng'engule n'empeta, ebintu ebyo biraga obuyinza. Empeta tugirabirawa? Empeta tugirabira ate ku Yusufu mu kitabo ky'Olubereberye. Mukama waffe yeebazibwe. Mu kitabo ky'Olubereberye kabaka ono bwe yali akuza Yusufu okumuwa akabonero ak'obuyinza yamuwa mpeta. Kati ate wano tulaba kaddulubaale bamuteekako ngule. Engule eno kye kimu ku bifaananyi ekiraga obuyinza obwamuteekebwako. Mukama waffe yeebazibwe. Yatutandikidde mu kitabo kino nga twagala tuggyeyo thiimu yaffe, kubanga thiimu yaffe Mukama mulungi. Bwe tuvudde mu kitabo kya Esther ne tusoma ekitabo kya Matthew, ekitabo kya Matayo, nina akagambo ke njagala tukooneko wano tulabe obuyinza kye kitegeeza oba authority. Twasomye okuva ku lunyiriri olwokutaano naye ndowooza tujja kuba tutandikira ku lwa 8. Lugamba nti omwami w'ekitongole Omuruumi n'agamba
n'addamu n'amugamba nti mukama wange sisaanira okuyingira wansi wa kasolya kange. Naye yogera kigambo bugambo, mulenzi wange anaawona, kubanga nange ndi muntu mutwalibwa nga nina basirikale bentwala. Bwe ŋŋamba oyo nti genda agenda, n'omulala nti jangu ajja, n'omuddu wange nti kola oti bw'akola. Mukama waffe yeebazibwe. Praise the living God. Wano waliwo authority. Omwami ono gwe bayise ow'ekitongole yajja eri Yesu ng'alina omulwadde, omwana atawaanyizibwa emyoyo emibi. Yesu olw'okuba nti yali amanyi bano abantu baweerezaamu nti si bangu bakukkiriza, naye ate ono ye yalina okukkiriza. Era bw'osoma wansi awo Yesu akola statement n'agamba nti sirabanga muntu alina kukkiriza kunene ng'ono. Naye ate Yesu yali takisuubira ekyo, naye olw'okuba ono yali wa buyinza, yali naye akola mu kitongole ekinene. Kyenavudde kugamba nti obuyinza obufuna behalf of omuntu abukuwadde, it can be a government. Ate ffe eri Mukama obuyinza tubufuna okuva eri Kristo, kubanga yali above earth. Okiraba, ate Kristo obuyinza yabufunanga okuva eri kitaawe Katonda mwene. Mukama waffe yeebazibwe. Nti wano lwaki omwami ono yakola statement bweti? Kubanga yali amanyi authority kikyetegeeza, nti authority tekitegeeza kumala kwetuukira mu kifo weerwanire. No, authority, omuntu alina authority ayogera bwogezi, ekigambo ne kinywera. Bw'agamba emmotoka ennene nti gwe yimirira, aba tajja mubuuza nti lwaki onyimiriza, lwaki okoze bwoti. No, ayimirira buyimirizi, kubanga omuntu ono aba yaweebwa authority. Mukama waffe yeebazibwe. Era ne Esther wali ke kabonero kali akamuteekebwako ak'engule, yali aweebwa authority. Mukama waffe yeebazibwe. Spiritually kiba identifying authority gye yali afunye okuva eri Katonda. Authority eyo mu lubiri olwo, kubanga yasimbibwa wano in her season, not because ye okubeera nti ye yali asaanidde. Feve eyamuteekebwako yalina goes behind it, yalina okutuukiriza tasiki ey'obwakatonda. Kyova olaba wano alina okusooka n'aweebwa authority, nti talina bw'ayinza kukola mirimu egimu nga tannafuna authority eno. Era tujja kulaba mu maaso awo nti authority eno yagikozesa ebiseera byabyo bwe byali bituuse, n'aba ng'asobola okunonola abaana ba Isirayiri. Mukama waffe yeebazibwe atya. Bwe tusoma ekitabo kino ekya Esther, kikulambulira bulungi story, ne kikugamba nti waliwo olukwe olwali luteekeddwateekeddwa Kamani ng'ayagala kutta azikirize ekika kya Isirayiri kyonna. Mukama waffe yeebazibwe. Naye olw'okuba nti tulaba wano ow'obuyinza eyali aweereddwa obuyinza, ate obuyinza buno bwe bwa Molodokaayi bwe yalabanga ddala ono yekka y'alina okutaasa abantu be, n'amugamba obuyinza buno abukozese mu butuufu bwabwo. Kyova olaba nti naye kyali kimugwanira okwambala amaanyi, okwambala ebyambalo ebiggya. Ebyambalo ebiggya ffe nga ab'ennaku zino tuba tubyambalira mu prayer and fasting. Ekyambalo ekyo we tukifunira, then awalala mu performing righteousness of God. Yeah, righteousness oba obeying the fruits of the Holy Spirit. Okiraba nga tubala ebibala ebirungi eby'omwoyo omutukuvu, kuba awuka we tutambulira mu kisa kya Kristo, mu kisa ekituweebwa. Bwe tubala ebibala eby'omwoyo omutukuvu bye bitudrawingisa near to our Lord, era bye bitutuukiriza okubanga naffe tusaanidde okubeera abatukuvu mu maaso ga Katonda. Kubanga bwe tulaba ku birabo oba si birabo, bwe tulaba ku bibala eby'omwoyo omutukuvu, mwe muli n'ekibala
ekya obedience oba okugonda, kubanga wano tulaba authority etambula ne obedience, nti osooka kugonda mu maaso ga Mukama wo, osooka kubanga weetowazizza, osooka kubanga naawe ogondedde ebiragiro. Gwe nannyini kuweebwa authority osooka kutuukiriza biragiro, then naawe n'obeera nga authority eyo osobola ogikozesa. Tulabako bangi mu Bayibuli era nabo ndowooza bwe tunaba tulina obudde tujja bakoonako ti bangi ate abaaweebwa authority naye authority yaabwe mu maaso eyo olw'okuba baajeemera ebiragiro bya bakama baabwe authority n'ebaggyibwako. Praise the living God. Ebigambo bino twabadde na bibiri. Nsinze nnyo kutambulira ku kya authority kubanga authority eri above power. Ow'amaanyi is okay, osobola okukozesa amaanyi go, naye ate amaanyi gabeerako we gakoma. Amaanyi gabeerako limitation, naye ate authority singa obanga okoze bulungi mu maaso ga Mukama yo authority ebeerera. Singa obanga oli you are abiding your commands from the Lord. Mukama waffe yeebazibwe aweebwe ekitiibwa. Ndowooza tuyinza okulaba ku kyawandiikibwa ekyo, ndowooza kiri mu Bafiripi 2. Ekyawandiikibwa ekyo kiri mu Bafiripi 2. Just mpitiddeyo eyo nga njagala tuzimbe omusingi guno ogwa authority. Authority eno abasinga obungi nti oluusi tuba twagiweebwa naye ate ne tuba nga tubuzaabuziddwamu ne tutagondera biragiro bya Katonda, ne tutatambulira mu kkubo ly'obwakatonda, ne tutaba mu butuukirivu bwa Katonda, ne tutabala bibala birungi ate ng'ebyatwagaza. Bwe tunaaba nga tunaakozesa obuyinza bwayo tulina okugondera amateeka ga Mukama. Nga owa poliisi bwe nakugereza mu kusooka ti bw'abanga naye ajeemedde ebiragiro bya gavumenti, omuntu ono aggyibwako baaji ya poliisi n'aba nga awummuzibwa. For example nti omuntu ono bw'abanga ali ku luguudo nga ali enguzi, kwegamba nga erinnya lya gavumenti livumaganyizibwa obanga omuntu ono takozesa bulungi buyinza bwe, ebbaaji etuuka ekiseera n'emuggyibwako. Naffe nno bwe tutyo bwe tuuka ekiseera ne tuva mu mateeka ga Mukama, ne tuba nga tutandise kwekolera byaffe, ne tuba nga tutandise kweyiyayiyawo okulaba nga twekolera obutuukirivu ne Mukama oba ne bwakabaka obwa Mukama Katonda butuggyako baaji yaabwo, obuyinza ne butuvaako. Tukirabira ku musajja nga Sawulo mu 1 Samuel ndowooza oba 15 ejja kulambulira watya Sawulo bwe yali mu kusooka ng'aweereddwa authority and power, naye n'akozesa bubi authority ye. Authority ye eno n'etuuka ekiseera n'emuggyibwako kubanga yali ajeemedde Katonda, yali ajeemedde Mukama we. Kati naffe kyetuva tugwanira okubeera abeetowaze, okubeera abakakkamu, okubeera nga tukola ebigambo ebirungi nga Esther bwe yakola. Esther bwe yali mu lubiri yaluŋŋamizibwanga Molodokaayo ng'amugamba kola kino, kati kolako bw'oti, naye n'amanya ebituufu bwe yabikola. Era kyova olaba nti kyali kimugwanira ye okwewaayo, n'aba ng'asobola n'okusaba n'okusiibako, ayambale ekyambalo ekijja, then alyoke atandule okusisinkana kabaka, kubanga ennaku ezo zaali si za mateeka okusisinkana kabaka nga tezikkirizibwa. Naye olw'okuba nti mu kusooka twalaba nga bamwambaza engule eya power and authority, awo wokka eyo level kwe yali ali nti yali asobola okukozesa dati power ne authority gye yali alina, naye ng'amaze kwambala ebiragiro by'obwakatonda ebituukiridde, n'amala okufuna ku maanyi, n'amala okufuna obutukuvu bwa Katonda, n'aba ng'asobola okusemberera mu maaso ga kabaka. Ate ne kabaka n'aba nga talina kyamukoze kibi kubanga yali agendedde mu butuukirivu, mu kwagala kwa Katonda. Praise the living God. Mukama waffe yeebazibwe. Bwe tutunuulira ekyawandiikibwa kino ekiri mu Bafiripi okutandikira ku 2
Philippians chapter 2 from verse 2 kigamba bwe kiti, fulfill my joy by being like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind, let each esteem other better than himself. Let each of you look out not only for his own interest, but also for the interest of others. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bond servant, and coming in the likeness of men, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Therefore God also has highly exalted him and given him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven and those on earth and those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is the Lord, to the glory of the Father. Mukama waffe yeebazibwe. Kino kye nabadde kugamba nti bwe tubanga tunabeera tunaatuukirira n'obuyinza obwatuweebwa, kubanga jjukira ffe twaweebwa obuyinza. Bwe tusoma mu kitabo kya Yokaana 1:12, Bayibuli etugamba etya? Nti twaweebwa amaanyi okufuuka abaana ba Katonda. Buli eyakkiriza okubeera nga Kristo ye mulokozi we yaweebwa amaanyi okufuuka omwana wa Katonda. So kati obuyinza buno n'amaanyi gano tugakozesa tutya? Tulina okubeera nga tuli obedient mu maaso ga Mukama Katonda waffe. Tulina okuba nga tutambulira mu kigambo mu butuukirivu bwakyo. Wano Bafiripi kwatugambidde mu ndowooza 2 nti fulfill my joy by being like-minded, having the same love, being in one accord, of one mind. Let nothing be done through self-ambition or conceit, but in lowliness of mind, let each esteem others better than himself. Mukama waffe yeebazibwe. Tutambulire mu bumu, tutambulire mu Kristo nga tumufudde empagi yaffe. Tulina okwagala okwo okw'obumu. Tulaba Esther okuteekebwako bino byonna, n'okubeera nga afuna feva, n'okubeera nga ddala akola buli kimu ne kisiimibwa mu maaso ga kabaka. Teyakikola bukozi ti olw'okuba yali n'abakyala. Mujjukire n'oli eyagobebwa yali n'abakyala, naye ye lwaki yagobebwa? Lwaki ye teyakolanga ono? Nti ono yalinako ate embala ennungi ey'obwakatonda, nti oli ekyamugobya mu lubiri. Lwaki? Yawakanya ebiragiro bya kabaka. Kabaka bwe yamwyita ku olwo n'amujeemera. Oba okiraba? Bwe yamujeemera, kabaka n'alaba nga amwisizaamu amaaso. Kati kwe kubanga oli asobola omugoba, ono n'afuna opportunity eno, naye n'ayingira mu lubiri. Katonda n'amuteekako feva, bw'atyo n'ajja nga amukulyetinga, amoldinga bulungi. Era n'abakyala ono bwe yatuuka n'amanya kikyalina okukola, naye n'alungamizibwanga. Yayinanga Holy Spirit we. Kati Holy Spirit we gwe twatutenga Moldukaayo ku mulundi ogwo, naye ffe ate tulina Holy Spirit ono Mukama gwe yatulekera. Bwe tusoma ekitabo kya Act, ekitabo ky'ebikolwa by'abatume 8, Bayibuli egamba etya? Nti bw'alimala okugenda, Yesu talituleka bamuleka, wabula alituwa amaanyi bwe tulifuna Omwoyo Omutukuvu nga azze. Amaanyi bwe tugafunira, Omwoyo Omutukuvu ono yatuwa amaanyi, yatu empowering authority ne tugiweebwa okuva eri Kristo. Singa tuba nga tugondedde ebiragiro byonna nga bw'abitugamba, nga tulina embala ennungi ey'obwakatonda, authority wano wejjiramu ne power.
okiraba. Wabula singa oba nga tobikorespondinze bulungi, nga tobitambuza mu butuufu bwabyo, ti naawe ojja kubanga obirina naye ng'ate tebikola. We nakugambidde ku muddu wa Mukama oli Sawulo ti yali yaweebwa mu kusooka power and authority, era n'akuba abalabe ba Isirayiri bangi, naye yatuuka ekiseera ne yeegulumiza, n'alaba nga ye w'amaanyi nnyo, n'alaba nga ye tewali n'omu asobola kumulobera, n'atuuka nga ayagala ate kubeera abaavu mukama we. Awo Mukama n'amuggyako omukono gwe, era tukomenkereza tulaba omuddu wa Mukama ono yafa bubi, kubanga authority yamala n'emuggyibwako. Ffe tubeere abakkakkamu, tubeere abeetowaze nga tukozesa obuyinza obwatuweebwa. Mujjukire Luka 10:19 etugamba etya nti I give a new power and authority to stumble on every demons, n'okumenya buli kimu, okulinnya ku njaba ez'obusaba n'emisote emikambwe, n'okuwangula amaanyi g'omubidayimooni. Naye awo nakugambye ebyo byonna obirinnyako singa oba nga you are moving in one accord with the spirit of the Lord, ate you are moving in one accord with your master. Our master is Jesus. Oyo yekka kasita tuba nga tutambulira mu kyambalo kye, bwe tuba nga tukyali under akasolya ke, naffe authority eyo tuba tukyagirina, era tuba tukyagirinako access, tuba tukyamovingira in one accord with him. Kyova olaba nti atugamba nti however ali atula erinnya lya Kristo aliwonyezebwa. Erinnya eryo mwe amaanyi, ti buli kimu tugenda kikolanga nga tuyita mu linnya lya Kristo. Kristo yali waggulu waffe, oyo gwe tulina okugondera, ate gwe tulina okubanga tukozesa obuyinza obwo nga tukolera mu linnya lye. Amaanyi agaatuweebwa ne authority ezaatuweebwa teziri mu mannya gaffe, ziri mu mwoyo gwe twakkiriza okubeera omulokozi waffe. Nga bwe nagambye nti gavumenti bw'obanga gwe omuntu okkiriza ebiragiro byayo ogikolera, naye ekuwa baaji, eyo baaji yebanga siiru yo era omuntu yenna kasa alaba baaji ya poliisi n'amanya nti ono si muntu nga bwe mulaba mu kifaananyi kyewo, newankubadde mumpi, newankubadde mulema, naye mu kiseera ekyo aba alaba gavumenti namba. So kati naffe bwe tutyo bwe tuli, nti newankubadde sitaani ono be bamu ku bamalayika abaava mu ggulu, amaanyi gaabwe bagayina, naye ate ffe tulina authority eyatuweebwa okuva eri Katonda waffe, eyatuweebwa okuva eri Kristo. Kristo bwe yatufiira ku musalaba n'agamba nti mbawadde amaanyi n'obuyinza okulinnya ku misoto, okulinnya ku njaba ez'obusagwa. Okiraba ebyo biyinza okuba nga by'amaanyi ebibadde bikuziyiza, biyinza okuba nga obadde obiraba ng'ebinene, ng'olaba ekizibu ekikwolekedde mu maaso kinene, ng'olaba Esther ekintu kye yaliko kyali kyakufa na kuwona, kubanga ennaku ezo zaali tezikkirizibwa. Ennaku simanyi zaali 3 nga tokkiriza kugenda mu maaso ga kabaka singa aba nga takwise. Mukama waffe yeebazibwe. Naye bw'omanya nti olina power and authority eyakuweebwa, ate ng'okola bulungi mu maaso ga Katonda, olina obuyinza obulagira eyo embeera okuva mu maaso go n'evaawo. Olina obuyinza okulagira ebyo ebibadde bikusibye, kubanga ffe tetwaweebwa mwoyo wa kutya. Ekyo ekigambo ndowooza kiri mu 2 Timotheo 1:7. We are not given the spirit of fear, but we are given the spirit of boldness and love. Okiraba awo wokka olina okutambulira. Yatula ebigambo eby'amaanyi. Beera n'obuyinza, beera n'ekigambo ekikuwa courage, ekigambo ekikusongesa mbeere, beera ne positive mind, beera ne positive language in your mouth. Toweerangirirako bubi, teweerangirirako kudda mabega, no, yambala amaanyi. Nakugambye byonna bw'olaba ng'onafuye ennyo, Bayibuli etugamba mu Matayo 17:21 tewabula ekyengeri ekyo tekiyinzika kuvaawo awatali kusaba na kusiiba. Gendako mu maaso ga yeekaalu ya Mukama, omukaabirire, omuyite, omugambe Katonda wange aliwa, Katonda wange eyampita aliwa.
Mukama waffe yeebazibwe. Togwamu maanyi, olina authority naye ate siraba lwaki okaaba. Nedda, nedda, nedda. Nze sirabangako mu bulamu bwansi buno nga omusirikale aze okukwata ate nga akaaba. No, ayogera bwogezi kigambo. Kyenavudde nkusomera ekyawandiikibwa kiri ekyabadde mu Matayo, omwami ono ow'obuyinza kye yagamba Mukama waffe Yesu. Yamugamba nti gwe tekyetaagisa kugenda eri nnyumba yange, kubanga yamanya nti alina obuyinza, kuba n'omwami ono yali wa buyinza era n'amugereza n'ekizampo nti bwe ŋŋamba oli nti genda agenda, bwe ŋŋamba ono nti kola kino akikola, kubanga obuyinza tekubaako bibuuzo bingi. Obuyinza oyogera bwogezi nti gwe genda, gwe jangu, gwe kuwona, gwe kola buti. Endwadde eyo girinako obuyinza. We are given that power and authority. We are given that power and authority to go ahead and to stumble on all the crooked places. Mukama nga bw'ali omulamu ng'omukkiriza, ng'okondedde eddoboozi lye, ng'okoze obulungi maaso ge, yes, bw'onooyatulanga erinnya lye tajja kulekerera. Mukwano gwange, ebyo nno bye bigambo bye njagadde olwaliro tugabaneko naawe. Togwamu maanyi, obuyinza obulina okuva eri eggulu, okuva eri obwakabaka obwo obwatuweebwa. Tulaba ne mu lubereberye nti authority eyo ne power yatuweebwa to rule all the creatures, naye era ojja kulaba mu ssuula ze zimu. Kanzikugambe ojja kugenda osome Exodus 2 ndowooza from 16 awo ojja kulaba authority yeetuweebwa to rule all over the creatures. Naye Mukama alina ebimu by'agamba nti naye okuggyako guno omuti ogw'amagezi, ti Mukama alina by'atulekerayo, atuwa authority. Nakukereza ku by'obulamu nti n'owa poliisi bamuwa authority, naye ate aba tateekeddwa kusolooza ssente, aba tateekeddwa kukola lugezigezi nnyo ate ku mmotoka, ate gwe lwaki oli bw'oti paayo ettaano. Olina kukola bukozi ng'ekigambo bwe kyakulagirwa, olina kukola bukozi ng'etteeka bwe lyakugamba nti bw'oti obanga okola. Kebeera emmotoka nnungi, zitisse kilos ezo, bwe ziba nga tezitisse kilos ezo ziggyeeko ekkiro ezimu ozitwale mu mateeka. Bwe kityo bwe kiri, si kulya nguzi kuko. Naawe toliranga nguzi mu by'obwakatonda ng'otandise okwetegerera ogamba kati olw'okuba authority enjerina nsobola okukola nga bwe njagala. Nedda mukwano, authority yatuweebwa kugikola mu bulambulukufu bwayo. Mukama nga bw'ali omwesigwa, nzikiriza nti ffenna bwe tunaakola ebyo ebyatulagirwa, authority eno ne power mu lubiri lwa Katonda, kubanga we are in God's kingdom. Ffe abalokole, Bayibuli etugamba nti buli eyakkiriza n'asembeza Kristo yamuwa obuyinza okufuuka omwana. Toyinza kufuuka mwana ng'oli outside the kingdom. No, wakasita ofuuka omwana, kasita oweebwa ekyo ekirabo, naawe oba ofuuse mwana mu butongole mu maaso g'obwakabaka obwo, era naawe oba oyitibwa mulangira eri obwakabaka bw'eggulu. Kati nno mukwano gwange, obuyinza bwo ne pawa, amaanyi go ne obuyinza bukozese bulungi ate okusobola okuwangula byonna ebikwolekedde, okusobola okuwangula amaanyi g'omulabe. Mujjukire Befeso 6 ayina naye watusongerako. Befeso 6:12 agamba nti we not wrestle against the flesh and blood but we wrestle against the principalities of darkness. Manya boolwana nabo si bano abaawansi, olwanira ddala nabali ab'amaanyi. Naye ffe tulina authority okuva eri Kristo, tulina authority okuva eri our Lord of Lords, tulina authority okuva eri King of Kings, tulina authority okuva eri our Savior Jesus. Byonna nga yabitukolera ate nga yatuwanguza mu Kristo Yesu nga bw'ali omulokozi waffe. Bye bibadde ebigambo byange, bye bibadde ebyo olwaleero bye tulina okuyiga. Kristo Omwoyo Omutukuvu byateeseteese nate tugabaneko. Mukama abampere nnyo omukisa, yeebasibwe omwana gw'endiga. Katonda omwesigwa, Katonda omulungi, nkwebasa, nkuwa ekitiibwa, nkugulumizza
weebale kubanga obadde masekati gaffe, weebale lw'ebigambo bino ebirungi by'otaddewo ku lwaffe. Weebasibwe ayi mpologoma ya Yuda, weebasibwe ayi kiddukiro kyaffe, weebasibwe ayi Katonda nannyini kusaasira, weebasibwe Mukama. Ebigambo ebyo tusaba Mukama obikolere limu mu nda yaffe. Tusaba Omwoyo wa Mukama otuwe amaanyi n'obuyinza tubukozesa obulungi, kubanga tubadde twerwanira nga tulowooza nti bino byonna bye tuli ffe twabyefuula ne tutamanya nti osorite eva gy'oli. Newankubadde tulina amaanyi ag'omubiri, newankubadde tulina amaanyi agano ge tulaba agali mu fresh, naye ago si ge maanyi gwe g'okozesa. Okozesa amaanyi okuva eri kabaka, okozesa amaanyi okuva eri kitaffe nannyini kutonda ggulu na nsi. Oyo gwe tuyita olwaleero, oyo gwe tukoolajje akolere mu ffe, naffe tuwe Omwoyo Omutukuvu okutubeera, okutukulembera, tuleme okunafuwa, tuleme okugwa, tuleme okuddirira, wabula ekisa kyo kituyambe tuteekeko feva, tubeere nga Esitha bwe yateekebwako feva n'asobola okwewaayo, tasobola okuyimirira mu maaso ga kabaka, ne kabaka n'amukolera ekyo kye yasaba. Naffe tukusaba otuzza obujja. Bangi babadde baagala otukola obubi, balabe baffe babadde bagolokosi, baagala kutumalawo, baagala kutusikiriza, naye kabaka nga watuteeka mu lubiri lwo okuweerezanga mu mazima ne mu butuukirivu, tuwe ekisa, tuwanirire, tuwambaatire, tuwe Omwoyo Omutukuvu okutukulembera, tuwe Omwoyo Omutukuvu okutusaasira, tuwe Omwoyo Omutukuvu okutuyamba, tuwe Omwoyo Omutukuvu okutuluŋŋamya. Taata totuleka kubula, totuleka kunafuwa. Olwo Omwoyo Omutukuvu beera awagayida, beera awa helper, beerawo Mukama mu kiseera kyonna, emirembe gyonna tugifunenga okuva gy'oli. Erinnya ly'Omukama liweebwe ekitiibwa, ligulumizibwe ennaku zonna, ebiro byonna. Ffenna ne tuwatula nti mu Kristo Yesu omulokozi waffe mwe tuyise nga tusaba. Amiina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala ku ayi Katonda n'ekisa ekimu ky'Omwoyo kibeere ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Praise the living God. Praise the Almighty. Mukama waffe yeebasibwe. Amiina, amiina, amiina. Tukutendereza Yesu, Yesu oli mwana gwandika, omusango gw'obunaziza nze neebaza omulokozi. Tukutendereza Yesu, Yesu oli mwana gwandika, omusango gunaziza nze neebaza omulokozi. Shalom, shalom, shalom. Amen.